Walking Saha twabaddeyo yakoze history gwabirabye kasajja ako kunekazibu yakoze ekivulu actually ne mu East Africa yasinga kubanga nagamba abavubuka ne bagamba nti abayimbi abagendo tuddako bagenda kuba bamanyo tusinga okufuna abantu nga King Saha twamalanga kulanga Fernando z'abayimbi ba Uganda ng'otumalayo ate notekamu n'abebweru nga babiri ng'olumulanga na kivubo oh yes bwe kyabange na kivubo abayimbi bonna bajja ne King Saha yalanze nga ali muntu omu n'agenda ekkololo swira abantu ab'ekkololo tebabangawo ge mazima n'olwekyo music wa Uganda ina waatuuse tusobola banna Uganda okwewagirira ebyaffe ne twesitula n'abebweru ne batwegomba King Saha mu appreciating okwekkiririzaamu kubanga kigambo kololo okyesimbamu kyabadde kinene ate nojjuza okyesimbamu obwesimbi kintu kinene then ate abantu ne bakukkirizamu ne bakola ki ne bajja n'olwekyo music wa Uganda alina eddala kwatuuse tazze mabega naye agendedde eddala mu maaso oludde mu bivulu olowooza yafunye abantu bameka mu kulaba okukwo 667 gyaweze wakati olaba nga sijja kwako kati kale kakugereze na kivubo wali nga bw'aba atudde eri eno pavilion ne mu kirasha ne wakati ngajuze emitwalo ena ate kololo munene okusinga na kivubo kyenva kugamba abadde 667 na list yasse ku 600 kyenda banga omulabi ebirala yayinza okutuwabula but nza amaso gange kyegala ezimu ku comments z'abantu zigambibwa mbu ne ba legend tewali legend yenna asobola kujjuza kololo nga Saha bwe yakoze tewali kubanga music akula dda mu maaso ene wa Saha gye tuliye mu maaso kifuna bulungi nti age yonna leero eraba music target ya music ebeera between 18 to 45 ye target ya audience kati ye age bracket yennyini Saha mwagwa okifuna bulungi nti ba legends abaliwo abasinga tuyingidde 50 njagala tuwere realistic nawo kikiriza nti mukyasobola temusobola gikuba kulu tusobola okuwa music but esaawa eno abalabi baffe ng'oli omu si kyangu ng'oli omu si kyangu yes ng'oli omu si kyangu yakoze record era abavubuka bamuwagidde mugende mu maaso tuwagiragane bannayuganda mwebale nnyo naffe batuwagira kubanga 30 years bw'ogitoola kujja Saha realize n'obutasigaza myaka olaba ogambe tewali legend asobola kuggiza no legend kitegeeza ne bana abayimbi bana abalala tewali esaawa eno yaliko esaawa eno Saha yaliko yes bagoba akalina esaawa eno yaliko ge mazima kakati ikololo werisinkalu mulala agirange waliwo ekivulu gwesobola gyesimbamu no sagala kwegesa na kutta sente zange because I don't think yesebo I don't think zendi wa Serena mayinja wanji omusajja yokujjuza kololo eyo oza kyavudde ku music mulungi obanga we bagamba nti byabufuzi Saha ayimba music we mulungi kubanga abantu banje bali mu byobufuzi nga bali mu opposition abakoze ebivulu era nebitafuna okifuna bulungi naye Saha ayimba bulungi ng'omuntu then wawademu ne sentiments eza politics naye ezo tezalese kinene nnyo kubanga bulijjo era tulaba abayimbi nga ba opposition ne batafuna bantu okifuna bulungi katuleme kudimininga musajja nti politics omusajja ayimba bulungi ate bulijjo abalabi be balabika balina ennyonta okubateekako awantu awalungi kati yakoze ebintu bibiri yabatadde mu kifo kirungi ku ssente ze basobola yabadde ku 2 n'emmeka 2.5 ngolaba nti omuwagizi we asobola okugamba nti nange lero kangendeko ekkololo ku mitwalo emeka 2 yes sound nnungi ze factors ezimu naye ng'ekikulu kya byonna music we mulungi so tugambe nti Abitex byayogera ayogeza kibujja yagambye ekyabe agamba omusajja ekivulu kyamusaze yazeyo nabakana sente no ekikulu teri muntu ajja mu show nga takwagala tosobola genda mu show nga butagala muyimbi bwe bukututte kifuna bulungi buli agenda mu show abayagala omuyimbi oyo nkugambye ze njogera kuba wagizi njogera ani ayina abaki abawagizi abakola ki abayina ekya sente simanyi bwe yataddemu simanyi bwe yajjemu naye nze abantu be nalabye akasajja kamaanyi kamaanyi yes okakuwe kolabo boka we kolabo
Tuli mu generation za njawulo. Amanyi ate naye ajja kutuuka mu generation endala. Ng'ate waliyo omwana akoze eki? Akubye. So naye currently kisajja k'amaanyi. Kyogamba ku generation yo si yamunye Papa Misa Kisemakula. Eyemu. Kuba tulaba naye era ayina bayimbye aba generation yeno. Lwaki toyimba na saha wa generation? Ogamba kolabo esoboka naye sigamba nti kolabo tufune naye kolabo tugende tukube kololo. No, I mean, kolabo can be there. Kati tukoyaza mzee wewe mkamula mzee sawa sio? Because dala kumwe abawagizi bakitadde kusaidia. Umutegeka show ne mukyuse engoye yasatu. Lwaki tojja mu lugoye lumu n'otukuba lumu ennyimba abiri nituvaho nga tuga akasajja kayimbi. Tuyimbira ebbanga ddene ojja kuyimba essaawa nga 3. Kati ng'oli mu lugoye lumu lwennyini lukwata otuyana abantu bakutamwa nawe ne weetamwa. Nawe ne weetama wennyini. So naye bw'oddako ebbali n'okyusaako n'okukomawo ng'oli fresh. Ffe bwetyo bwe twatrainingibwa. Naye n'obeera olugoye lumu I don't like that. I don't like that. Ngalo ejibo yakoze yazze n'atukuba saketi lumu nga takyusizza. Naye yayimbidde ebbanga ki? For almost 3 hours. Tosobola kukikola. Simanyi naye nga muntu yimbirako gwe wennyini oba weewulira bubi. Gwe tawulira bubi nga tonaabye. Yes, kati njagala kuwulira bulungi. Manyi omuwarabu agamba waliwo kye bayita masikini jawuli. Omwava eyeepanka, masikini jawuli. Kati nze ndi omwava eyeepanka. Njagala nnyo kuba clean. TV. Bakatuume naye nga eyo manja dance. Yesebo. Audience ekuwadde ssente abantu bongedde okulaga omukwano kwegamba. Naye kyekunyumidde. Okusooka wonna neebaza nnyo bannayuganda abawagira muziki wange. Bambi mwebale nnyo. Sira bwe nnyinza beebaza abamu nali mbalabyeko abamu sibalabangako naye buli omu gy'ali. Mukama mumpere kyasinga okwagala. Yesebo. Okimanyi njangu wenkulaba ku stage yawo ng'abantu bakolaze omukwano. Nenzijukira nga wali ogenze Bulaaya kola ssente ne ngamba wali tuleseewo. No, Ebulaaya ogendayokko ate nodda abantu bangi bali Ebulaaya ate ne badda. Nange nafuna ku mukisa ogutambulako. Naye n'ab'Ebulaaya mbeebaza nnyo okuba nti mwambudaabuda ate ne bannayuganda nammwe mbeebaza. Baana b'Ebulaaya era baali nga bannayuganda. Yesebo. Nga kitole kya Alex Mukulu. Baana kibi nnyo omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa kitumusabira kyokka. Kiki obadde mumanyiko? Badde mumanyi ng'omusajja atali mwangu. Kwegamba oba yekkiririzaamu nnyo atabadde ayagala nnyo art. Yes, abadde si mwangu mu bya art nga ne bw'ojja okuwabula yasigala akola kyayagala. Oleyogeddeko naye like abadde mukwano gwo oba obadde omulaba bulabi? Sijjaga nti abadde mukwano gwange kubanga atabadde mu generation yange ate yali mu y'abakama bange nti yansookayo. Ne lumu twalina show yali Pride Theatre. Najja waawo ne tumugamba munne tulina show wano ku weekend naye tusaba tetulina ssente zikola stage. Twalina show 3 nga tukola Friday, Saturday, Sunday. Friday show emu, Saturday show 2 ne Sunday 3. Natuga ssente za stage ko festival. Naga kati sijja bawa ssente wadde 10. Nengenda bawa amagezi. Ssente ya show ya Friday mungifuule Mad Show, mugambe Mad Show. Kali munakola Mad Show muleete oba bipapula oba bisaaniiko oba bikimbise ku stage. Buli majja agamba yazze kulaba Mad Show. Kati ssente ze mujjamu eyo show ya Mad Show. Mufune ssente zikola stage mudde ku show yammwe eya Friday eya Saturday ne Sunday omutimbe. Tugamba wamwe mwakola. Teyatuwa ssente naye natunira omusajja oyo ekijja agamba enemu mugite Mad Show. Kwene bwe mutagiseeko stage bajagambira eyo Mad Show. Bajja basasula. So abadde musajja muzibu nnyo. Yesebo. Yeah. Family esoko gigumye. Family bannanga abaana bange mwenna mbatumiddeko, mama w'abaana akutumiddeko, ne ba pastors abambeera n'abaana bange ne bantu Madam Nusula bannange mwami Mugambe, thank you for keeping with my kids. Thank you so much. Yesebo. Omukulu abayimbi bali mu kuwanika bivvulu. Oli waddi. Nze ndi wa mwaka gujja ng'ennaku z'omwezi 7 ogwokutaano 2027 ngenda kuba nkuza 30 years of music by Ronald Mayinja. Emyaka ago saage omundongo gawera natandika 96 mbadde manyi jijjo ejandongo ejange sijja jogera mujemba wejandongo mwesonyiwire ddala emyaka gyange. So 30 years of music by Ronald Mayinja okumala emyaka 30 years of music by Ronald Mayinja
tugenda kuba tujjukuza ennaku z'omwezi 7 ogwokutaano 2007 kifo ki tugenda kubeera ku Serena kuyingira emitwalo 15 tebo ya milioni 3 naye nange ekikyo eyo wenjirowoozaako njiwa ekitiibwa n'entya n'okutya kubanga gwe lowooza bwe nina okutegeka ennyimba zonna ze nnyimbye for 30 years nziwa abantu nga njikoze bulungi kati bw'obalira show gye namaliriza eri eya last year olaba nti yali nnungi kati ate nina ogivuganya enebe nnungi nnyo n'olwekyo bannanga amaanyi gajja kunziramu nga muzze bambi mujje ennaku z'omwezi 7 ogwokutaano 2007 Hotel Serena Hotel ennaku ng'ozoogedde mangu abatakwagaliza tebakuteekeko kivuukola olunaku n'ebifo ebirala birina okukola kyova bannanga kyange n'ebifo ebirala bijja kukola ne Sheraton ziyinza okukola n'ezimunyonyo ziyinza okukola n'eze ŋŋamba Ronald Mayinja 30 years of music by Ronald Mayinja tokiinaako buzibu na muntu kuteekako kivuukoolwo sikiinaako buzibu kuba ffenna tuli mu bizinesi n'ab'ebifo bali mu bizinesi kati Serena bwe wabaayo embaga owa munyonyo aleme owa Speak Resort ye taakole so abantu nanga mangu ne bamanya ne balondako bwe baagala ogenda yes
by'efumita amaggwa naye abasajja tufiibwako tolina woloopa tokola ki gavumenti yeekubidde tugende maaso kakuwa amasuuka taleka